Easy. Yo. What up? How you doing? Wagwantina Yeah. Wado tubuzeeko ennaku zino bwefudde father bannange. mbula atya sibula mbeerayo mpola mpola nga tukwasaganya emirimu manye okuva muzeeyo yatuggyako akabaati emirimu giba mingi so tetufuna nnyo budde. Okay. Naye kiri kitya okuva okuba nti batuggulawo? What is the difference right now? Affe we batuggulirawo twasimbulirawo nga bw'omanyi twasimbulirawo. It has always been, it has really been great. Things have been going well. Business zibaddewo tugezaako kustabilizing. Omanye emyaka ebiri tegyali myangu kati tugezaako stabilizinga tulabe nga tweddaabulula. Okay. Yeah. Leka twogere ku charity. Tutwakulayo ng'oddiza abantu wabadde wa nnaku ki? Nabadde this weekend nabadde kit Gubb. Nabadde nkola some simple charity, sabuni nga bw'omanyi n'ebirala babyongeza ebbeeyi. So I figured out nengamba omanyi bwe tubanga ffe abali ebweru abalina amaanyi agakola abalina emikono. Yeah, I figured out nengamba omanyi since sabuni n'ebirala babyongeza ebbeeyi olaba ffe abali ebweru abakola tukifunyemu obuzibu olwo abali mu malwaliro oshegera beetaaga ku buyambi. So neneekwatamu ne management yange ne tufuna sabbuuni n'amabaafu neŋŋenda natandikira kit Gubb because I had ever been there in their referral hospital nendaba ng'embeera mbi. So obwongo bwejje bwasookedde nenzirukayo era nembawa ku mabaafu sabbuuni. Then most importantly nembawa essuubi oshegera nti amidst all these troubles they are going through ebintu bijja ttereera oshegera bajja ttereera baddeyo ebintu bibeere bulungi babeere n'essuubi then bagumire ku ddagala oshegera yaman treatment. So abantu bano bagumira ku ddagala ki? Generally I didn't specify a specific word or something like that. Just nagenze generally on different words, like ababubenje, aba hepatitis, aba TB, so yeah. Kati waki wasaze abantu athenge eno ogikolera eyo kubanga tulaba Kampala eno kikuba n'emirirwano kikuba waki wasaze abantu ogenda deep down? Nga we nkugambye engeri gyenva eyo obudde obusinga because that is home. Obudde obusinga nali nga mbumalira eyo na we nali nga nkula nalaba nnyo abantu mu ddwaliro kusegeera ninagenzeko specifically so images ezo buli we naloozeza mu kugaba obuyambo ba offering help, first thing that came to my mind was that hospital, and abantu beyo banjagala nnyo nti mu mwaka nyinza okukolayo ebivulu nga 4 oba 5 side zeyo specifically in that area. So it was so precious to me, for chili so precious to me, and I couldn't just fail to start from there. Abayimbi bakoze kalenda zaabwe ezokumala batulaga nti no bo buli weekend oba buli lunaku alinayo ekivulu gwe list ye eryetya? Olaba nze nina kyenzikiririzaamu nti you don't blow your own trumpet. Abantu abanfollowinga ku social media zange bamanyi kyekigenda masetaaga listi kulagawa wendi gye ngendo beera bo bakimanyi already. Ejjo nabadde Moroto. It was really mad. Before Moroto nali nkoze western, actually nakakola West Nile tour. Mbadde Yumbe, Koboko, nkoze Pakwachi, Nebi, Arua. Yeah, I've been doing West Nile tour, nzirako Eastern tour. Nakatandika ne Moroto, nendakola Jinja, Mbale. So emirimu wegiri tuli mukola basically naye nzo omu ku bantu abataflantinga bintu bye tukola kyegeera. Okay, kale tusubire mpuno plan yo eyennyimba guno omwaka yawedde dda? Buli kimu kyawedde. Omwaka nagutandika n'oluyimba baluyita ab'eggumi. Sorry, oluyimba nalukola ne XP baluyita ku Mavivi. Okay. Nata oluyimba last month ne Naira Ali baluyita TikTok. Yeah, so many other projects are coming up. Yeah.
naye kati is tulabye abayimbi abadde batumbiira during lockdown naye ng'essaawa zino be basinga okuba nti bakyajinga abantu ssente ensonga eno gw'ojjogerako kiwaki ennaku zino abayimbi musukkulumye okuba nti mukyajinga ssente nyingi just nze kye nandiroozezza abayimbi abasinga simanyi ngeri gye batumbuulamu ssente zaabwe naye nze engeri gye nkyajingamu my performance rates is nsooka kola market survey ne ŋŋenda mu kifo ne ntegeera fanbase yange eri etyamu ekyo ekifo abantu banjagala kyenkanawa otegeera bwe nkolayo ekivulu agenda kujjuza kyenkanawa otegeera so sente ze nkukyajinga ng'ontutte ejjinja si ze sente ze ngenda okukyajinga ng'ontutte eggulu oba erira oba epadde kuba mba mmanyi bw'ontwala eri erira oba eggulu newe kiba kisaawe okijjuza otegeera newe kiba kisaawe okijjuza so sente ze mba ngenda okusaba eri ziba nnyingiko wazira omuntu omu atannabeerako eyo ayinza olowooza nti ntumbidde nnyo ebbeeyi gitumbidde n'atamanya nti eri ate ekintu kyayakadda otegeera so byebyo nti n'abayimbi I think nabo beweeyinga omanyi omuyimbi weeweeyinga oba mbeera yabakuba nnyo mu lockdown embeera yo yakuba buli omu embeera yakuba buli omu naye wabanga waliwo abali mu kukola bwe batyo simanyi nsonga yaabwe nenze sikiwa nti ndimu eri ekkubo leka twogere ku wogambe no wadde oli eyo mu kyalo n'ogendako mu wadde omanyi abanayuganda balina ebigambo ne bagamba obala kuba bebi wava omuzungu ayiri buto bannange abaana ba ankalakata batususukkulumyako olumu waliyo bebi omuzungu bebi waffe naye twalowooza ndigamba izi yadde agenze mu wadde eyo kuba nti akebera ku bakyala ba mbuto kubanga bebi waffe ayiri buto sinaba kutegeera bebi waffe kyoba girlfriends nedda just si bwe kityo nze ng'omuntu just nakirowozezzaamu naye nga bebi yali atya ali bulungi talina buzibu bwonna emikolo gyaddi we ginaatuuka inshallah tujja bategeeza awulira atya ng'ogenzeeyo yonna gy'obadde oŋŋamba eyo yonna gy'oba ogenza okuyimba ogenda naye oba omuleka waka olumu ŋŋenda naye waba tali bize nnyo manye emirimu gino gye tukola gituzunza nnyo so sometimes you end up nga n'obudde tobufunye okumalako no speed the people you love or family but olumu waba asobodde tubeera ffenna. Yeah, man. But how are you keeping it real? Because abayimbi tubamanyiko kuba nti musawa kusetulinga bannaki. Abo bayimbi badda abakakati tuli balongoseemu. Omukwano mungi. Tulina love. Leka tugere kayimbako ne Naira Ali. Naira Ali ono mu connectinga muti abanga tumanyi tali mu ggwanga. Naira Ali ku omuntu amanyi obulungi akimanyi nti Naira Ali naliko mu lebo ya Naira Ali bali bagiyita Purple Code around 2017-2018 era we yagendera ebweru ne tulabawo obuzibu of connection and biki so nensalawo branching emirimu ngikwasaganye because it was too much work for her. So Naira Ali mumanyi tubadde nga tuogera abadde nga mukama wange you know, in the past so tubadde nga tuogera we are really good friends, we are like family actually. Inze Naira Ali na Becky 256 okay. We are like family tubeera tuogera and all that so yalina akayimba ako TikTok kali kayimba kenze we nakawulira nenkagala namugamba mpaayo verse mukana akayimba kangamba tewali buzibu. That's how we link up nansindikira oluyimba nendutuulamu cause studio ziri eno nendutuulamu netukola omulimu. Okay, how do you rate yourself right now from the way you were ngwakafilmia tundu the sound to where you are right now in terms of performance? In terms of performance, you know, brand y'omuyimbi ekula with every song you release regardless brand yesigala ekula. Tumbiza sound was an opener. I've had openers but it was the biggest opener in my career. Okay. And all I had to do was keep it consistent. I think we are doing good. We are doing good. Wobala abayimbi
oba ogenda booking abayimbi n'obala abayimbi abasookebwako 7 si bulamu osegera first 7 artists naye ng'ebya wano Eassy sinakulabako tonnaba gwabadde talaba naye competition ogiraba abaana nga baleesa amaanyi banga tumanyi yemu abayimbi abajja during lockdown mwe Baliam Voice n'abalala bonna abayimbi abaddewo competition gw'ogiraba otya omanyi nze nina enjogera egamba buli muyimbi alina time ye sijja kubeera nakyemalira nze mukama yampaako piece of the cake mu lockdown nampa a breakthrough song that was the biggest song in the whole country oshegera so abaana abapya Baliam Voice baani we babazze tosobola kugaana mukisa gwabwe bakulemesa mukisa gwabwe oshegera they are really good artists and fenna tusobola coexisting amweno industry oshegera so it's not about who is new who is old who is this it's about ani atadde jinja lina teka ku industry dala ku jinja Liam Voice yagenda oteka ku industry dala ku jinja Bebe Kulu yateka ku industry wa unknown oshegera so fenna tuina kye tugattako ku eno industry and I believe it's something that we are all independent artists and we have different things we do so unknown okujja oba Liam Voice okujja tekitegeeza nti Eassy avuddewo segera agenda sigalawo ayina abamwagala ayina abamunyumirwa ne unknown ayina abamunyumirwa ne Liam Voice ayina abamunyumirwa so Uganda yaffe ffenna tetuteekawo mbeera eyo nti ono kati azzeewo naavuddewo segera bakamiliyoni bayimba naye naffe tuzze ne tukuba bo basigaddewo bakyakuba oshegera so nze ndaba eno Uganda fenna tusobola oginyumirwa ng'oli akuba naawe n'okuba oshegera si nti gwe kagenda okuba hit from January to December okay nga tufundikira interview tusubireyo more giving back to people definitely omwaka ogwa 2020 gumberedde mwaka mulungi nnyo then in 2021 was really a good year for me so I cannot fail to give back to the people. Okay. Yeah, I cannot fail. So I am. It's just the beginning. I have a lot of campaigns, that are coming up. Ngenda kuba ntambula masomero. Actually, natandise danga njogera n'abaana nga bategeeza nti lockdown ebaddewo naye tetugana kudda ku ssomero shegera. Abamu baganye kudda ku masomero olw'okuba obulamu bweno bubanyumidde nnyo ebitabo babyerabidde. Neberabidde nti fe okutuuka wano tuli bakabi naye tusomye oshegera so balina osigala mu ssomero ate bawuliriza abantu ngaffe because there's something we add on to the industry and we add on to their lives so kikola sense nnyo nze nga Eassy wenzijanga role model nenkugamba osigale mu ssomero school east or west school education is the key to success man. Yes. Oyagala omukolo gw'enjawulo gobeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo